wano Uganda singa tubadde mu mpaka za World Cup ezigenda mu maaso si ya mupiira nkugambye Uganda singa ebadde mu World Cup ey'obubbi Uganda ekiwangula kubanga waliwo obubbi obuli passive bitongole bitine ebirwanyisa bino ebitongole weebuuze lwaki gavumenti tebiwa ssente n'ogamba IGG n'omutuma akole emirimu naye IGG is one of the institutions which are underfunded. Era ekyo nakicomplainingako ne mu parliament nengamba nga Betty Kamya akyali Honorable Betty Kamya nga akyali IGG nengamba nti ntula ku park ndi vice chairperson wa park lo government naye tukoze ku reports zaffe zino ze tutunulye ebitongole ebirina okulwanyisa obukenuzi ate bye bisinga okuba underfunded ebyali badde nga tubi facilitating ayo notuuka ku side offices ez'abakama bafa aba police ekibuli babaweebwa obusente butono nnyo kyokka bagenda kunoonyereza ku gashaka agabbi agalina obuwumbi navuga officer navuga kapikipiki nga ne number plate eyagala kukuukako omupiira apika mu buli kaseera kwegamba ebitongole bino if you are serious to fight corruption era nze nakugamba IGG State House Anti-Corruption Unit obukiiko bwa Parliament obulwanyisa enguzi olina Anti-Corruption Courts olina kakati buno sub units bwe bagenda bateekawo mu Simanyi State House Anti Corruption Unit oba oteekawo bwaki nga tulina eziri constitutional. We have already the constitutional organs. Why are you duplicating ngotekawo obo bubeera bwako kusiisirizako batosola ganti Uganda singa tubadde mu World Cup fe twali kutekisoka ekyo nkugambye mu World Cup y'obubbi Uganda ekitwala twakakwata bana ebyo biveeko omusanvu ebyo biveeko kulizo bore abadde omwogezi wa Parliament sibavumirira era ngamba bagende mu maaso n'okukola omulimu gwabwe naye it is too late Mr. Museveni and your government. What is late? Kakati oli bwajja n'agamba nti kakati tuzze obadde n'ekiraalo ky'ente ne babbamu ente zonna ne wasigalawo buligaliga oli najja n'atandika ga waliwo yabbye akaliga betuba tukwata naye nga agateego gonna baagatwala gonna yokwata ani olekaani ye Uganda bwekyo okwata ani olekaani tubadde mu kiraalo nga tuyina ennume ente nnyingi nnyo simanyi muziyita lugaazu zani zonna ne bazitwala zonna kati olyaze twagala tulaba ababbi n'akwata ababbi ba buliga oba akakoko oba obukokokoko abatutta obukokokoko so bano bobore bukokokoko obwo bukokokoko ate n'enkwata gye babakwatamu ekulaga nti they are after something different. Really? Yeah. How? Why is this? Nze mbaddewo wali eri mu parliament. Do you think nti batwala obwo bwokka obusente bakulaze sente meka? About 30 billion. 30 billion ze batwala gwe ngokozesa the 60 cents. Golowooza bu 30 billion bwe batwala abo. Come again? Obolowooza bu 30 billion bwe batwala bwe bwaba obugaggo bwo bwonna. Nabyo kutematema Chris Obore 5 billion. Waliwo yafunye 12 billion adiro. Obwo bwe bwakalabako ligale. Ligale bwe bwakalabako bwe basobola okutweseka. Nyingi zisinga kawo. Ejo zisinga wabo abo bayingira ne mu trillion abo. Ku magezi abo ge balira olaba ow'emyaka ena akuŋŋaanya ezo naye bano ab'emyaka 4 olaba ow'ena akolawo ne kakampu nga kalimu basooja n'akuŋŋaanya ekyo naye bano abaana ng'ate buli kwagamba okanti olaba eyakakwata obuyinza emyaka ena gyokka emyaka ena akolawo ne katiimuke katiimu ako ne bakugamba katiimu katutta obubumbi 3 ani akulimba bwe mutulabako amatu amwanvu mutuyita bumyu tokkiriza nti it's not only 30 billion, it's not only that. That's okujjako ngezo zatwalibwa omu kwabo. It's not only that. Batulaze IGG na charge sheet li ngabalaga Obore 5 billion adiro 12 billion ani 5 billion 7 billion wogata about 30 billion kakati ako waliwo katimu nejjukira kiplay oli coach waabwe abane butimu bwenga 15 oba 2 kati ow'emyaka ena wakoledde ate amaze emyaka 4 ana Uwena bw'aba akuŋŋaanyiza ekyo naye abaana
nga tuziita ali nze nagamba mwami Museveni kubanze mwami Museveni namugamba oba oli musajja ng'oyagala kukwata abali b'enguzi ne baminisita bo balugenda I know more than 10 ministers bagenda kubakwata then musajja then muntu agirwanyisa atya this just mean bwana abakwata kubanga kino ekyatandise twamubuulirako you have opened up the Pandora box it will stitch up to State House ojja kwekanganga n'ababo bennyini abakuliko oluganda olina okubakwata naye bwe binaatuukaawo ojja kulanga bateekawo ebiboozibozi bamanyi bannayuganda bangu nnyo okuba excited beerabira mangu ate bakyamuka mangu emabegakawo waliwo kana akasajja ke baali baleeta mbu kasazeeko abaana obulago okajjukira baali bakaita okero byakomawa anti yajulira byakomawa akayuka abantu bano bakyamumukira kakati obuuza kikwokero okero omusango gwamusinga ne bagumusalira nti alina kufa naye ati n'ajulira kakati ffe bwe mutulaba wano tetwebaka tutunuulya eggwanga lyeraga abaana b'oyogerako bo bali mu kulwanyisa nguzi eriwa the other day mu 2019 president yakulembera anti-corruption war mu ggwanga lyonna omugenzi olanyo omujjukira kyayogera statement gyayisa the late so recent Tanopisi yagamba atya fenna tuli babbi yalutonda oyogera otya ne bakama abo ababbi najjako ne statement endala nti naye obubbi tetusobola kumalawo nga tutambula butambuzi genda kulolo yalutonda akyalya government irabika eri very very serious this time around laba okuyoola kuno kwe bayoola we don't discourage them bayoola wulira president kayakamala okuwaga ng'ali ekyankwanzi n'ababaka ng'ali ku state of the nation address ng'ali mu kulayira nagamba kisanja no more sleep nagamba no more corruption slogans zibaze bazikola okuva lwe bawamba which acting gweyagala okuŋŋamba nti olw'okuba olabe bakutte Bobore mbolo government ekola nnyo kwata abadde namba 3 namba 3 ali mukomera mukama waabwe ali mukomera kyenkubuuza bamukwata house arrest ani yakugamba nti house arrest kati lwaki bo baliyo batwala mukomera bono tabateeka kwa house arrest nabo ne mukama waabwe nzolumu ngamba oba bano bali mu diversion balina bye babala kubanga World Bank yabamye sente European Union ne bamma sente IMF ne bamma sente ne baga obubbi obuli eyo tetugenda kuddamu kubawa sente kati bagezaako okupublicizinga okulaga mbu they are doing a lot but okwataani olekaani kubanga n'abakwata nabo babbi abakwata kati mpaawo wano gwolaba ali kiriini wana enjawulo eriwo mu bubbi nti ono bwabba ate yeeraga nnyo ng'eribbi erigenda libba sente ne liziteeka emabega ne ligira ne likuba ekikalu nga zonna zeeraga bwezite wabweru noonabba n'akweka eri wansi mu nsawo the difference is smartness be bakwata babbi n'abakwata babbi mpaawo wano gw'oŋŋamba nti ono omukazi oba musajja ali kiriini nnyo abantu nga bali tewali kiriini just nti lwakuba nti bano babikkako bo babba tebalaga nakubuulirako wankyazaako nti obugezi bw'abasajja bano ne bw'aba yabbye obuwumbi 10 bw'okyameewo omusanga ku kyayi aliirako biberenge akola ate aliirako biberenge ng'akulaga nti embeera mbi naye bano baanita amongo bano the former speaker ate yakulaga n'agula ebisambi by'ente n'agula ebyobumyu n'akola ki nakugamba that one is an upcoming embezola sijja muyita thief embezola kubanga ne bakamabe kyoyagala okugamba emyaka egyo gyonna sente yazijjangayo nga tebakitegeera nga Museveni yaggulangawo n'amasomero ge naggulawo amalwaliro yali busosenga kumubuuza nti naye maama ompita okuggula ebintu bino naye gwe sente ozijjawa naye yamubuuza di gwe mpaayo ku statement yali amubuuziza bizinesi ki naye kuddamu kugamba olaba ow'emyaka 4 alina ekyo naye bano ab'emyaka 4
balina byenkanawa. Ask that again. Olaba ow'emyaka ena alina obugagga obwo bwonna nga n'essaawa za leero bakyabunoonyaako ensonga lwaki bakyaganya omutwala eruzira bagenda okulaba balinawo bwe balaba gwoloozayo musiru nti musenze nsuubira ku bye bakakwatako obugagga bwe tebannaweza na kwota. Ow'emyaka ena gyokka bwe giti gumwe enafo nga yakajja afune powers on a 4 and she's a leader of just a smaller institution because budget ya parliament ya trillion emu yokka katugamba tebana abaana abakontrolinga budget ya abakontrolinga buli budget nga be bagirinako enakaga minister kino olina okuleeta nawe olina okuleeta envujjo gimanyi anti bali clean wa ati clean ati ampaya ali clean nkugambe nti gwatalaba bulungi toyina bali clean kukola tewali lwakuba nti oli akugamba nti you prove but then if you can't prove ati je kyakugambya you see if you cannot prove ono yalyanga atula amagumba asula ku lubalaza naye oli bwe yalyanga amagumba asula mu kibira kati gogenda mu kibira okunoonyereza ezo zakedolooza zaani ezidduka emisinde mu kibuga ekyo kyonna woolaba abalina zi square miles ezigulibwa kati luli previously ettaka lyalinga lya layisi naye kati ettaka lya bay they steal money and buy land, they steal money and use soldiers to grab land, they get money and buy houses in London, America, Dubai, waweyo yonna gwe kyagala okungamba nti bano bali clean nti ebiriwo mu ggwanga bibyo ng'abantu bannyini nsi the indigenous people becoming poor on daily basis. So nawe toli clean anze ndi clean naye ngera Bible bwegamba nze ndi clean naye ngera Bible bwegamba nti oyagamba nti no nti tachikolangako tachikolangako yabakanyuga ejjinja naye mbalaba abafalisaayo bakanyuga amayinja oli mukulaba abafalisaayo bakanyuga amayinja abachikolako bennyini abachikola bo manye enjawulo yaffe n'abafalisaayo nti omufalisaayo taswala ate talina nsonyi era ayinza okupreachinga olwaleero n'agamba tujja kunywa cyayi naye ogenda okukebera mu kalekuke nga kajjudde bbiya mwereere yenkola eriwo kati gyebiri mu Uganda sisimu ekubye ono omukazi kulabisa nakweraga nalaba nga bamuvuga emotoka bazizza mu Kampala katono n'ekiteeteeyi kye nakyo bakiteeke ku kino ekimoloka ekitwala emmotoka kakaria nakyo bakiteekeko nti nakyo kikino tukijjeeyo. Why do you think nti why did they do that? Why didn't they do it secretly? Lwaki bakikola anti kakati mwe baba divertinga mutandika okubalowoolezaamu. You've been in power the last 40 years. Ebyalo byonna babitutte mu byalo, the indigenous people suffering. You go to Bunyole wali amafuta omunyolo abona omunyolo omujjukulu wa Kabarega abona genda eno yonna ekayunga yonna abantu bagobayo, people getting square miles of land with huge sums of money. You go to Kiboga anti kati zino zezimu buno busamambiro nga bw'onoogenda ewaka n'okwata awusigalo noga awusigalo bw'otya ne ssente naye awusigalo bw'abeera n'ekyo naye nyirimaka wali eri awusigalo bw'atuukira okubeera mu nsawo ye n'obukadde 10 obwa ssente nga yabubbye mubbi naye ate nnyini waka. People have banks in their homes. They steal billions and put in their homes. Amakuba agali badde gaggwa the other day nalabye General Museveni agamba nti sente Uganda ziyalina okusasula ez'ebbanja $14 million baziteeka ku akawunti ya muntu. Nange nakirabye. You have a government, you have a government with a lot of intelligence everywhere. Sente fe balutamaguze tuwaayo kuba zino siza Museveni. Sente balutamaguze tuwaayo tusasula amabanja ga Uganda ge tutamanya ani agakozesa agakozesa muki bajjako $14 million basasule ebbanja gundi zetu banja mu finance oli n'azikwata n'aziteeka ku account eri private. That is one of the many cases. That's why you see people stinkingly rich. Bagagga bavundu babijoddolo bonna boogera bakinaguka benyinyimbwa alina akutunuulira bwati naye ng'omanyi nti they have looted everything mu ggwanga nga sent nobba $14 million
ze tubadde tusasulako ku bbanja singa abo bonna bali mu kaduukulu bakutteyo n'omu yagambye yagala lipoota bakutteyo n'omu yasabye alipoota nga bagimuwa akole ki okunoonyereza kyokka mwami Museveni talina kyajja kukola singa n'abatekedde tasobola kubakwata sente ezabbibwa mu Bank of Uganda waziwulirako what happened where did it end sente ezabbibwa mu Bank of Uganda zalagawa kati bagenda okwekanga olumu nabo nga bajja kwekwata bwe nkugambye gwosobola okubba $14 million $14 osobola ozibba oziteeka ku account ebbanga eryo government netamanya full government ebbanga eryo lyonna nga tekimanyi $14 million asejja bali awo nagamba nze nga ndi mu parliament omwebo babaleetera ebiboozibozi ebyo ne become excited gundi alwana yes tuba discouraginga era tubagamba mugende mugezegezeeko but it is too late the cancer eridde buli kimu kuba tukyasigazaawo ki General Museveni mabegakawo yagamba nti akumanya abasajja bano bajoga basajja be ye yabaleeta yamanyi yabapulesinga before byonna everywhere nti nagamba nti ozimba otya ku ttaka lya Mulago n'alagira babijjewo ezo gundi zolaba bate zifama zonna n'alagira bazijjewo baali bazijjewo naye bannayuganda bazanyira nnyo ku bwongo n'alagira General Museveni n'alagira pharmacy zonna zive with immediate effect bamwene report ani yabawa ettaka eryo president ng'akyogera tezivangawo ffe tumugoberera genda olabe ettaka lya Mulago lyonna balyegabidde kuliko private businesses bataddeko apartments pharmacies lyonna ereddwa nga kati bw'obadde ng'owulira nga gavumenti ebanja eddagala ly'omu ddwaliro don't you think nti eddagala balibbira ddala okuva eri ne tuyisa ffe parliament sente mugende mugule muteeke eddagala mu ddwaliro ffe twafuna ripoto emabegakaawo nti eddagala bwe tuyisa ne bamala okuligula emmotoka ziweteraawo mu malwaliro ga gavumenti ne bateekayo ddagala butonotono bo balina gye babitwala bye batwala mu gundi zaabwe gavumenti erina intelligence nebanga ekyo tesobola kukikwata president banga yawa order ani ajemera president oyo waliwo omunene ow'amaanyi asinga president kati mu system ene eriwo ani golaba akwataani buli oli amuga nawe ng'otwala buli mubbi gwe bakwata nawe ng'otwala ng'otwala nawe emabegakawo baali balumbye gundi General Kayindo otafiire mukwano gwange kulw'ettaka ly'enjeru ettaka ly'enjeru ne tugendayo nze mu kakiiko kange nga shadow minister w'ebyettaka ne tuuka wali eri ne tukebera n'abakulu abalala abanene bonna beegabira ettaka eryo lyonna nga booliraba ng'era bwe beegabira ranches ezaali ez'eggwanga who gave them our ranches enjeru abanene bagenda beegabira eryo erya Nagrick n'ente ezaalimu ne bazitwala ez'ejjalulizo kyenkugambe nti bano bali ku diversion balina birala bye baliko kubanga okubba is a program era tewali kigenda kusigalawo nze ne bwe nkusangawo ng'ogoba omubbi nsigala nkola byange neka okujjako omubbi w'amatooke ennaku ezo wali omusajja omu yali abba amatooke gange ne bamukukwata ne mbaga kati ono tumukolera eki ne mbaga mumuleke agere ne mugaa naye toddamu okubba kubanga buli bwe basoma ku mawulire basoma ku babbi buli bw'oteekako TV olaba babbi buli w'owulira ku leediyo olaba babbi buli kaseera tugenda bakwata tewaliwo n'omu gw'okwatako tewaliwo n'omu property za gavumenti zonna zigenze kakati olwaleero tusula kungamba nti oli serious ogenda tandika okukwata ababbi era ono omukyalo ono Anita Amongo ekimuvunaanyisa ennyo nze nga nze Lutamaguzi ndowooza si kubba obuntu bwe yakabba obwo si bwe bubaleeta okwereega ebikya abasajja nga babbi nti nkugambye oyo kulabisa banne nti eri waliyo lwaki obba olaga kubanga anti kyenkugamba bo bagamba bo kye bagamba they are age mu gundi yaabwe mu seeke yaabwe ng'etudde those people entered with vans of money billions of money museke yaabwe yenaalemu
anti kyenkugamba nze omanye enjawulo yange n'abalala enjawulo yange saagala byakulimba mu lukiiko lwa Seeke owulira ne General Museveni yateekawo okubuuliriza nabiraba mu kalulu akalulu ka Seeke billions and billions of money zali mu kalulu nalaba ne Thomas Taibu ngati netayebwa n'avaayo tayebwa asobola okunteeka asobola okuntwala netayebwa n'agamba kirakirabangako ziri ssente ne Mike Mukula ne Mukula n'avaayo kakati bwe bayingiza trucks za money those were trucks of money these were not petty money nti ogabye million trucks of money. You as a head of state with your intelligence wali badde obuuza where do these people get trucks of money loole ne loole za sente bali baddoba mwe mukola mirimu ki era naffe gye twabuuzanga abasajja bano abali mu kwegabira ettaka lyaffe wano mu Buganda nga tugabagula ne tubuuza bano bo bakola mirimu ki gye bajjamu ssente ffe gye tutasobola kukola naffe kugula ttaka lyaffe okulaba nga akakundi akamu ke kagula Kayunga ke kagula Nakaseke ke kagula Masaka ke kagula Kiboga ke kagula Kyankwanzi that group nga yosanga eyo yonna bamaamidde yeyo ne beekubira naye amasasi kakati nga head of state yali badde abuuza kuba I remember he made a statement nti zino sente zikozesebwa ennyingi ennyo zirina okuba investigated kubanga tusobola kubeerawo na kibiina kya byabufuzi you running it mwali badde nga kyakulabirako Seeke baba kyakulabirako mwe ng'abakulembeze ne bwe muva mu kyokulabirako ne mubanga nammwe mulaga nti you get some money somewhere wateeka okubeerawo ebibuuzo bingi nze ntera n'entunuuli abasirikale b'eggwanga baali badde bafuna obwo obusente obutono abapoliisi abasomesa tiwali omuntu omwongeza emitwalo 10 ate n'omuteekako omusolo gwa mitwalo 8 omupya bye bakola kati bw'oli omugamba tubongeza naye ate n'oyongeza omusolo kwegamba ng'olaba omuzanyira buzanyizi ku bwongo so okulwanyisa obulyake si kibi naffe tubawagira naye kyebaba basooka okukola bempawalinga ebitongole ebiri constitutional ng'ekitongole ekyayigigi buno obutongole bateekawo mu simanyi State House anti waati obutetubwetaaga twetaaga ebitongole ebiri constitutional yake okutandika okubulwanyisa bazereeti nnyo weewaawo mu kulwanyisa obuli bw'enguzi bwabeerawo leeti tefiibwako nnyo naye nga bazereeti nnyo kubanga okyataasa ki kubanga kati obubbi mu ggwanga bwafuuka mulimu abakungu mu gavumenti balina obugagga obutasobola kuba accounted for abantu bangi nnyo ab'enjawulo baleeta ebirowoozo tunalwanyisa tutya obubbi naye ng'olaba waliwo oluyayayo olukolebwa bwebuzaabuza Betty Kamya aleetako ne ttiimu ye gye bayita lifestyle audit tubuuze ono omuntu ali mu ofisi ya $5 ne bino aba nabyo atya ne General Museveni n'avaayo emabegako eri n'agamba nti ababbi bano bwe mubakwata mubaleke kasita ba investing ano mujja kubatiisa bafulume ne ssente nga head of state olina okubeera omukambwe ennyo ekifudde ensi zino zetugenda zetuyayanira tewakyali bukambwe bano bali mu byabufuzi balina kye bavuga ekyabwe amwe mukyamuukiridde bwereere tebalisobola kukwata ababbi bonna bali everywhere ministries zayogerako nkugambye bw'oba oyagala okukwata ababbi mbadde mu parliament saba supplementary 5 kale zokka eziyise supplementary budget supplementary zabadde baleeta mu parliament buli supplementary ebeerako minister agitembeeta naye ng'alinako ettu n'abagimuyisiza ali balinako ettu n'eri gye ziyita mu ministries naye balinayo ettu abantu ne bagabana gwe kyoyagala okuŋŋamba nti ye General Museveni takimanyi nti sente za mu supplementary almost a half ebadde ng'egabanyibwa abo abagitambuza nga tezituuka ab'olubatu n'otuuka ku kizimbe kya parliament ekiri awo ekizimbibwa kampuni ya loko Parliament extension kyoyagala okugamba abantu abo betuwadde nga ssente muze muyisa buli mwaka nga buli mwaka tuzibawa naye nga tewaliwo kikolebwa naye nga mpitawo ne mpulira bakoona buyondoyondo bwabwe just to fool you kati nawulidde bagamba mukigenda kuggwa waakiri mu 2027 waakiri ne wasente Pineti wamukwata Enrica Pineti wagenda ne Kyankwanzi n'ajerega oyo naye yagambye nti bw'anaaba akoze ennyo ajja kukimala mu 2027 we gave that woman almost $1 trillion plus money
It's not accounted for. Buli gwotunako yebuzabuza. Gendo leba contractors abakola amakubo ga government. Banyini bago banyini contractors beba bali mu government banyini company ezo. Nala minister bya mukabanga atabikira. Talina. Gwe wamulabye. Empologomere meddo kukwata ensolo gwa kamyunga wewa gambunja kwata. Mbukimanyi ba mafia abanwanyisa ngenda kufana mwe. You cannot fight mafias ne amongo bwe yajja yasoka nakuba enduru. Bagala kunzita oba ojjukira we yakuba enduru. Bagala kunzita banondola. Ne tugamba oba osanga ono anaabamu obuntu bulamu. Kuba buli afuna ebifo ebyo balowooza batuuse mu ggulu. Ne tugenda okulaba akoze almost a battalion. Otuuka ku parliament obanga agenze embuya mu bajje n'omuwozi oba ebbombo emmundu buli wamu nga bajjula ne tubuuza ono kikyagoba we bagala amakubo ogala otya amakubo geggwa effujjo liri wano. You close public roads. A public servant, you close public roads. Abantu balina amalala naye twamutunuulira malala ago malala. Nabano abatambula n'obugombo obutuleekaanira malala. Genda ke Rwanda obuleekaanyizeeyo. Genda e Rwanda ng'oli minisita obuleekaanyizeeyo kale. Bajja kubuuza naye gwe gundi. Boleeka abakuwa omusolo otuule mu mmotoka eyo boleekaanyiza obugombe badduke mu nsiko. So what? Bw'oba owulira nti gy'olaga oyagala kutuukira mu budde keera. Naye osanga buli kapere kati ateekamu obusime buyita busayireni busimanyi alamu buli wamwe mulimu malala. Kakati njagala kubuulirako omukyalo oyo yafuuka sipiika ffe twamutunuulira ne tugamba she has been one of us. Maybe ajja kusomera ku byafaayo kuba alabye bakaddaga bwe babonaabona. Sekandi kati mulaba azina simanyi temensingo nga bwagiweta bwati kyowe ekitiibwa sekandi yaliko sipiika mulaba azina amazina nga bagamba temensingo simanyi nga ngazina bwati butemensingo simanyi temensingo okubwangala n'abasajja bano olina okwebuzaabuza n'omulaba kakati ffe twali tulowooza nti this woman bw'afunye ekifo kino yali abaddeko opposition ate njagala kubuulira tewali muntu asinga bubbi nga opposition abayingira NRM. Nze nkubuulira kino kankikubuulireko openire kwanze ndi eno tewali asinga bubbi nga opposition bola abayingira gavumenti era tageti yaabwe baba bagenze kufuna kye bajjayo ne bayingirayo n'atuuka wali ku meeza osanze ogenzeeyo go and serve your people. Okubeera speaker parliament si musango ogambye kino yali vice president speaker bamuteerako ebyo mutemensingo ngazina maybe engeri ey'okusurvive nga batebatu ku nsingo ye ku nsingo ye nga bwazina yali vice president nga sinnabiraba awo babaagala awanti awo babaagala era babalaba nga mulimu ebyo simanyi temensingo nga baseka bagamba awe tubaagala webatulanga tuli mu bino mu ebyo bitemensingo. People are discussing serious matters. Ffe twali tumanyi nti omukyalo ono bw'anaafuuka speaker omanye engeri gye yafuukamu speaker emisinde she will use more than 5 senses okumanya nti ekifo ekyo kikuuma otya naye yafuna amalala mangi nga ne bw'abaana sebo nga tomalaga kobe MP okumala okukwata essimu yose mukama ng'omala kwenyoola naye ate simu nenya nnyo kubanga bano bo bennyini bano nabo tebamuvunaana nti alina kye yabba ekisinga ku kyabwe kuba balina ebintu. People have property here. Bantu bagaggawala ne bavunda n'okuvunda obugagga nga ne be balina tewawulira ku musajja ano bayitanga Kristofoobe eyalina ebyapa simanyi 10 mu bimeka omuntu omu yawa ebyapa byani yabitwala nga afudde Kristofoobe yebiriwo bwe bamukwata ne batandika okubigabala ebyapa bye bwe yadda yabeerawo ennakumbeka nga baziika. Genda obuuze nti ebyapa bye mwajja ku goli w'amawulire olina capacity ti ebyapa 1000 simanyi 10 mu 2 mu meka bye mwajja ku Kristofoobe mwabiteekawa. That is supposed to be government property. Naye baabigabana silently. Naafa bwati. Naafa. Days after. Naye ffe twamanya nti ono omukyala agenda kusomera ku byafaayo naye noddira ofunye amagye ofunye amalala. Parliament ababaka banno tobayisanga babaka yo
nga weefudde Katonda abadde abikola badde mukama badde ogoberera nze tunulya noga waayo sijja kulwanagana naye kamuleke kubanga ffe tulina kye bayita time tozanyiranga ku budde kati olwaleero naye bamututte mu kakiiko kazaake gy'alina otuula ate oyoseeyo enjosi ezisukka mu 3 nga totudde mu komiti ojja kulaba kyeya kyakukola kubanga akakiiko bamutadde ku ka government assurance zaake akakulira looza lwaki gye bamutaddeeyo anti bongera okumujooga kyabadde deliberate deliberate muteeke neeyo asisinkane gwe yagoba kuwa komisona zaake asisinkane gwe yagoba nooli gwe batuula naye mpuuga gwe batuula naye bagenda kumuyita ate ojjukira Kyagulanyi agamba return the money muzeeyo sente ezo ze mwegabira simanyi service award ne bagaana naye kati omusajja atuula bufoofofo omusajja yalinga mpuuga ne bakomishona abalala they are 4 commissioners banti nabo babayise bagenda kwa pialinga tebannaba kubayita anti nkugambye kwe bali ku lipooti ku bino ebyamongo ne IGG report kwe bali nabo they are supposed to appear kakati Kyagulanyi amugamba ng'omuzadde n'okubadde ono ye mukulu we namugamba muzeeyo sente ezo kano kanyeebwa bano abasajja bagezi nnyo they put traps everywhere and every time golooza lwaki abantu abamu boogera beboogera n'obuuza nti ono lwaki tavaayo kulwanirira abantu kuba bonna babateganga bu traps gwe batateze bakazi bamutega sente gwe batateze sente bamutega deals bakusindikira ekijujulu sebo kungu okuva marriages ezo twababuulirako abantu baffe nti abakazi abasinga abakungu be mulina mu maka gammwe naddala bwe muyita abakazi abalaalo baba batega butezi ne mubawasa baba bawa ne babatega we shall trap them bwengo oluvubana atutte kakati muna etambula bweti fe bwe babanga bakuwadde ekifo ky'obuvunaanyizibwa be humble she's not a one person atutte badde manyi bikoma kubano boka bigenda ku extendinga ne kuba extendinga n'abala bakyabayita ab'ebitaano yes bakyabayita mwatanze okudduka eggwanga kati waliwo abatemye edda omusango bagamba teguvunda ne bwodduka eggwanga omusango teguvunda tegusobola kuvunda era ate ne ba ministers bangi nabo bagenda ekikwekweto ne ba ministers bangi bagenda ku supplementary zino ezibadde ziyisibwa nga bafunako sente mpitirivu buli minister wootuuka waasula basula mu mbiri tuweeyo embiri z'abaminisa b'obote ze baasulanga mu embiri they sleep in homes which are like hotels basula mu hoteli nga mu hoteli n'obuuza ngenze nti minisito onyambye kusinkana mu hoteli nga gayo eno nyumba yange si hoteli asula munina naye nga temumubuuza tuwa accountability center ozigyewa natuukako mu maka g'omu ku baali abamu ku bakulembeze ba KCCA nekwata ku mutwe bannange they are looting this country yensonga lwaki tetulina ddagala mu ddwaliro amakubo gaafa gonna buli kimu kyonna mu ggwanga kifudde kati ono avuddeyo ku last hour mu biseera ebyakawungeezi akubako efufuufufufu tukimanyi ngoba babbi ngaani gogenda ogoba omanyi sente ba PS ze balina ba permanent secretaries abo watuukako mu maka gaabwe kati bano abanaku baba n'obusente bwabwe n'obalumba n'obakuba emiggo mbusimanyi okola trade order waki tugendako mu basajja abo simanyi ba PS abo permanent secretaries abo olabe sente ze baba nazo abo ba under secretaries PS basula mayumba bazimba zino za apartment bagulaga square miles bakola ki and you are watching over these people when they are looting this country nosanga police officer nga yebaseko bwebasi ku mulimu n'omugambo we bamugobe n'omusamba n'omugoba ne ku mulimu ngagabbi otuula nago gamanyi
and you get these reports. Anti kati bwoba tobiraba ng'ogenda. Abiraba abimanyi nkugambye nze ndi side eno. Sirina ba intelligence nenze nkole yange. Head of state atekawo intelligence committee nega gendo kyaleko buli makaga minister. You will be shocked. They sleep in homes which are like hotels. Balina ga swimming pool, balina gachi nga that's just webasula. Ne properties empitirivu ennyo. Ate kati sente tebakyaziteeka mu mabanka kubanga financial intelligence authority zirondo. Bali maka gabwe mbateeka amabanka gabwe. And we have ministers abamu kati abasobola n'okola government, but they cannot explain where they got the money. Sente zisibwa wali parliament bano batemako diru nja kulyako percentage nange nja kulyako percentage nono ajja kulyako as a head of state chief accounting officer olina okubuuza nti bo bano sente zino bo sente zino ezibadde zinokola ekintu kino zaalaga wagendo tunulire Kampala almost buli mwaka bakola amakubo same roads, they do the same roads every year. Nezita ya in ya out gabadaliza ya mukama yatabuse ku talina kya northern bypass talina waluka na kantu kana kasito chako boka laba kavao wayisao side yao buli kasera babera kwako babera ezo ka omanyi banyini company ezo bebo ababebuza musimaitu lwanyisa buli bwangu zibanyini ma company yao really genda gojikole oleme okulumaliriza. Ekubo lino president lyayogeddeko nalirweyizingako mu parliament eryempigi bali byeko lya ekubo lyali lya 500 billions kati basooka budgetingira 250 billions ne kati liri 1.5 trillions naye nga zonna zasasulwa ababbi batwala n'amafuta agagenda gonna batwala buli kimu kyonna. You know the owner nyini kuba eryo aliriddeko sente ezo beino yima ali mu government mwenyini omumunda n'amakuba amala kati ono minisa yatabuse tasobola ye kati buli kimu kinabbibwa bubbiwa tunabeera kati ate it is a program okuba program. Genda mu byalo eyo olabe ebintu byonna property zaali eza government zonna olwaleero zonna zitwaliddwa. Olwaleero funa omulimu ku district nagwo ogula mugule. Emirimu gya government ne bagiranga wano mu mawulire nga bagigabadda kyoga Museveni abatakimanyi. Museveni nzo ba minister abakambwe mu local government nabiyeko lero wulira nabiyeko minister Balamba Rugahara lero oyo Obi wange afumudde kawo wejjinja lero oyo Obi wange wulira lero luno minister Balamba Rugahara atenyi afumudde kawo wejjinja yasoose ayingidde record Obi wange Bala Musebo oyingidde record yegwe yegwe minister asoose kati bonokola ku kintu ekyo emirundi ng'etaano I will believe in you. Okiwulira Balamu Obi wange nasoma naye Makerere era mukwano gwange njogera naye nsobola naye ekyo kyokoze sebo oyinza okwekanga nga kikuviiriddemu entalo kutisa minister nawe nkugambye ofumula akoze ebikyamu kawo yasoosa nti asetinze president gwe mpaayo minister yali agobye kawo gwe mupeeyo asetinze ne bakabe bayinza omugamba oyagala kusukka kwoli akuli waggulu nti ye abadde tabagoba gwogoba kiyinza omuzaalira leenya so agende mpola genda mpola naye ng'oyongezaamu ka sipiidi agobye omusajja kubanga soko tandikira Balamu bw'oba oyagala okufuna kano kamusaliremu okamuwe kubanga oyo Obi wange omwana awulira oyo Obi wange ne bweba mmotoka ye nsobola ogiyimirizawo ne mugayimirira wano ntwale kano bakakusaliremu ssebo mukulu Balamu. Bw'oba oyagala okukwata ababbi teekawo gye bayita private office ng'oli aleeta information ey'ekyama ojimanyi bagiyita eyo ngo babayita whistleblowing office ogenda kumanya ebintu bingi emirimu gyonna ku district batunda mitunde waliwo a lot of connivances ne sente zigenda ku district waliwo abaziryako 10% okuziyisa okujja eyo ku ma districts 10% ng'oli okuziririzinga sente za districts bolina omuwaako kuzijja 10% kubanga leero atuuzizza local government bonna bakulembeze ba local government mu Jinja n'atuuza
ba technical staff naayita n'abantu abatuuze buli omu yogera Disney mulanga akubagane brother Kao kakubagana amatama alisaafumudde kati ojja kulaba bajja kugamba mbwe teeka Minister si alina okugoba Kao bagenda kujja eteeka toyina buyinza ababano babbira mu mateeka bajamuka tolina buyinza gavumenti eriwe Minister Ndagawa wano ekiraga nti Minister kubono ye kyaliko ali ku bino byabwe ebyekyankwanzi nti corrective responsibility and when you see a thief it is your responsibility as a member okuba nti naawe omukangavu naye etteeka ligenda kudda gy'oli bagaye Minister talina buyinza bugobaka sebo oyise wandikomye oyise walikomye era within a short period of time ojja kulanga ne office agitya yes local government ministry yemu kusinga mu sente yemu kuzisinga mu sente n'obubbi mubiri bi project be babbiramu bagenda kusikaya amateeka semateeka agamba bwati omusanga naye ekintu akikoze eki kubanga nze mbadde nsubira nti ngeri gyatandikidde ejjinja kati adda nakaseke adde eggulu adde you cannot be everywhere as a minister because it's a team. Take a whistleblowing office gwe buli wotambula gana amagezi nga kuwako kuba twasoma nawe Makerere gana amagezi nga kuwako buli wotambula gwe izo obutagendeyo mwennyini naye oteekewo whistleblowing office sometimes oteekewo awards nti bwe mutukwatira kuba byabo muleete tujja kubawanga ebirabo ogenda kufuna information bakaawo kye beekola these cows these PS ate bonna abakulu babaleeta buleesi wali n'obuuza n'omuntu gwola batasaanidde kuba kaawo nga naye kaawo n'obuuza nti abakulu be babaleeta emirimu bagiranga nene bateekayo gyakyama natunuulidde lisiti y'amagye ge baali ku lutinza okuva mu disitulikiti yaffe Nakaseke nga kuliko amanya agasobola okuba agenda Kaseke nga 2 gendo ogikebere wali eri okebere abasirikale bali ku lutinga abasirikale Nevere district naye natunuulidde abewaffe Nakaseke nga ate bava mu bitundu biraba baleeta eyo olimba nawe ati nkugambye this is for public consumption gendo ogisabe nti mutuwe ku lisiti y'abasirikale be mwali ku lutinza okuva Nakaseke naawe ojja kutuula wansi ogambe nti Uganda wano tewakyali okulwanyisa bukenuzi na bulya ese omunakatosi nebaza omwami oyo yebalejera ddala yeebala okuleeta omulamu ogwo omulungi naye abaami abo babbye eggwanga beebale naffe tubalinzi baba baagala okukwata omunnamateeka yenna nti abbye ensi eno basooke bakwate mukama waabwe yennyini kuba yabbye eggwanga. Radio 4 hello okay wanje kadewa wanyi buna Honorable Adam Kungu sebo tata Jona webale kuweereza gwanga Uganda webale nakumanya webale kuleeta ombaka wa Nakaseke ali ku ground akolera abantu Honorable Lutamaguzi Semakula yakyali omubaka yali ombaka ku ground Lutamaguzi kampu egaba mwanye egaba bikingo odda ku Lutamaguzi ono gwe balangira ku mudumu gw'emundu ali omulabyeko bo bali ku kyabalala bali mu Katemba neffe tumanyi Lutamaguzi Temawogola South Panyu Goleti Namoga ali ku ground tebalangira mu bajja kuvaayo naye uterevu wanyanjudde Tata John Semanyi ekisokera ddala Honorable Lutamaguzi ayogedde ku nsonga bano abakulu beetisse waliwo Kalonganje toyinza kera kumakya noga nti ekizibu kya Uganda ti leader of opposition kyalondebwa kibiina ate nga constitution ekyogera gwe nojja mukulu namala ne byewazze nabyo byeweetisse nabyo oleesa olutalo lw'oku X oluzizza mu bantu palamenti yaffe batandise ogityoboola kyemaliza nakyo Adamu Kungu ku bubbi obulyake n'obukenuzi nze ngati awo bakwatire eddala we bakutte twagala kulaba n'omukyala Anita Amongo ng'agenze mu Kaguli ensi eno eyonoonese nnyo lwa bubbi bulyake na bukenuzi Honorable Lutamaguzi tuwagire President Museveni ku luno agoba ababbi abalyake n'abakenuzi nkusibudde wabale ndugu wanje sebo wabale kuwulizawo kitebwa webale tuleetera omukulu Lutamaguzi oyo ali wano musajja mmekeke bamuyita muyoga gwanga erinnya eddala mukose Jamadi Gayaza nsaba omwami oyo ebintu byatuleekedde tuufu naye oyo yeetise ekitereke toyinza kuddira okutereeza amaka geewamu neibbanga ewuwa eriyo ebitulituli ebiseera ebisinga opposition
erina ebizibu byayo. NRM tesobola bitereza, NRM erina ebizibu byayo. Esooke yeetereze mu nju eryoke etunule mu nju ya polisi. Teriwo opposition yena wadde n'ogu yakompuliinse nti okulonda Kasenyonyi kukyamu. Naye nebaza Lutamaguzi, mukama wange njagala weeyongerezeeko Lutamaguzi wanga mukama akunkuumire nsigadde mu kuziza madde gataza. Kale sigenda kwongera kate kafuka wedeyo da honorable tugebe basule bulungi. Kakati nze mu second ntono njagala kusaba tusazeeko ngenda kugira sebo njagala kusaba abantu baffe buli omwali nakyakola akikole. Abantu mulekeraawo okwekubagiza n'ekino kya mwami Museveni kubanga ndaba Besigye mwali musumuludde ne Lukwago n'abaana b'NUP ne Besigye oyo wakimusabye Besigye yali musawo wammwe mu nsiko nga muli bayeekera. Gwomanyi kunga omuntu okuba empiso kabina k'omuyeekera akawunyanga kaasa. Akabina k'omuyeekera n'okakubanga buli muyeekera gw'omukubanga akawunya kawunyanga kaasa nga gw'okakuba empiso ne muwangula ate n'obeera mu kkomera nga gye baagala ofiire. N'olwekyo nkusaba manyi obuyinza mulina bulungi n'amaanyi. Ne waliwo kye bayita ne weekuba mu mutima ffe abakatuli kitutero kiyita ogamba akulupa myakulupa gunsinze gunsingirira ate musite muli balongoofu n'ogamba abaana b'NUP n'abaana ne bamala emyaka 7 mu makomera Lukwago musajja mulwadde ali wali naye n'abafiira mu ngalo kino kiwuli kineetegereza sebo nze sirina mundu naye waliwo Katonda waagera omusajja oyo Lukwago yabakabiridde mu mbeera gy'alimu n'abafiira mu ngalo manyi mulina emmundu mulina obuyinza era eggwanga kati lyammwe lyonna mweraba muli omu wa kitalo nnyo naye mwali badde mwekuba mu kifuba nti omusajja ono omulwadde Lukwago tumute Besigye musobola omusibira ewaka nze sivaayo muva naye eyeewammwe era ye yabakubanga empiso ku bubina bwammwe mu nsiko nga yabajjanja muleme kufa. N'abaana b'NUP bana bamaze emyaka 7 naye sebo ne mubeera nga mulira basaabalamuzi ng'abalamuzi namwe ne musirika ng'abaana baffe babalemedde mu kkomera sebo neyanziza nnyo manyi kyenjogeddeko ekyo nga gwe memba wa Piero